Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku mukyala wa Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi Mumakaage e Magere n'avaayo n'ategeeza eggwanga byonna ebyamutuusibwako abatali babbi wabula abakuumaddembe abali bambadde obukookolo. Very many people badde balinda okuwulira statement okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Human Rights Committee. Bassebo ne bannyabo tuzze tulabanga ebbanga lyonna eddembe ly'obuntu lityoboolwa naye ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kavaayo okwogera ebintu ebyewuunyisa. Baakwatako abantu ne babuzibwawo. Akakiiko ke kamu nga kakulemberwa omukyala amanyikibwa nga Mariam Wangadya ne kavaayo ne kwogera ku birala. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagendako mu kakiiko ako nga katudde okukabuulira ensonga zaabwe. Akakulembera kennyini Mariam Wangadya n'amugoba mu meeting eyo, mujjukira bulungi nnyo. Now baalumbye mukyala we na buli kati abantu tebakkirizibwa kugendayo. Naye bassebo ne bannyabo abatulaba, omukyala ono Mariam Wangadya yavuddeyo n'asindika ttiimu ewa Bobi Wine mbu okutuula ne Barbara Kyagulanyi Itungo bakole investigations ku allegations mbu amagye gavayolatinga eddembe lye. Bagamba nti Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya has pleaded with Barbara Itungo Kyagulanyi wife to National Union Platform NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu to allow her to investigate the allegations that the army violated her rights. Gwe ssebo banya bandaba. Wobanga yeggwe Barbara Itungo Kyagulanyi osobola okukkiriza Mariam Wangadya osindika abantu be bajje ewuwo bakoleko bakubuuze mbu bakole investigation ku bintu ebyakolebwako ab'amagye nga bwe bamala bikola baatwala ne footage ne video coverage byonna obujulizi babukweka g'osobola okubakkiriza because babyagamba abasajja baneeno olumala okukola ebintu ebyo baatinkula ennyumba yonna baanoonya buli kimu baatwala ne database wa CCTV camera footage. Now this is a person that sent a team mu maka g'omukyala gwe baakava okutulugunya. Nga baagala mbu abakkirize bakole investigations. Yeah. Wangadya omanyiira. Singa tewali mukazi mbadde ngenda kugamba eggambo eddene mama wange yaŋŋaana ovuma abakazi naye era Wangadya olinga amatako kankiyise ononsonyiwa because like in real sense if in the past wavayo n'okola statement nti abantu NUP beegamba nti baabawamba tebaabawamba then omuntu tasobola talina wasobola kutandikira kwesiga Mariam Wangadya mukadde waffe. Wobanga wasobola okugoba Bobi Wine yali azze mu kakiiko ko ng'akugamba ensonga zaabwe eziri mu public domain, I don't think ne Barbara asobola okwesiga ogende wuwe because at this moment the woman is traumatized. Tasobola kwesiga muntu eyalondebwa omusajja agambibwa okuba nti yakulira yazaala omusajja akulembera amagye agajja Mumakaage ne gamutuusako bye gamutuusako. Oba okategedde gwandaba simanyi oba okategedde nga tuvudde ku kya Wangadya ne famire ya Bobi Wine ab'eŋŋanda ze ababeera balamu ba Barbie baabaganye okugenda mu maka. Jo twalabye juzi waneeno, twalabye Banjo, twalabye Miki, twalabye omukyalo oli Kayemba nga bagenze wa okulaba mukyala waabwe. They don't allow any person to see her apart from those people they want to see. Now Wangadya yasindise ttiimu egendera be Barbie neetuukawo ne bagikiriza eyitewo. Barbie yaganye buganyi balaba naye baaganye ab'eŋŋanda ze
okugenda okulaba Barbie. Wangadi ojooga. Naye ddala mu butuufu gwalaba vidiyo no nga mu butuufu yeggwe ali mu kifo kya Barbie. Would you accept these people okujja okukola investigations in Makago? Because these people are almost the same. They are in fact not almost, they are the same. Twalaba bakitaffe mu Katonda abagenda mu maka ga Bobi Wine mbu okusaba. Barbie n'abakkiriza ne bajja. Ndowooza that was the last time we yagamba sigenda kukkiriza abantu kujja kummanyiira. Those same fools, I'm sorry to say so, they are fools. When this woman was attacked at her home, in her house, ne bamukolako all sorts of whatever they did, we have not seen an official statement from those people. Abawuzumya amagandula gaabwe n'embaliga zaabwe nga batambula ng'embizzi mu maka ga Barbie mbu okusaba naye. Abaffe twebuuza kiki ekyali kibatutteyo? Lwaki tebakyalanga mu kusooka? Abantu abamu sometimes bagamba nti omukazi oyo alina empisa embi. Naye nga amaze okikakasa in most cases just taba na mpisa mbi. Abajja sayagala kwesonyiwa abantu. Abayagala kwesonyiwa abantu. Omukyala agamba bamukwata ne bamukola buli kimu kye bamugamba ng'ensonga emukozesa ekyo nga bamusaba password ya bbaawe. Katonda nampa omukyala nga Barbie. Naye wano naaka bamukubamu embooko bbiri maama nnyabo aba yakuwaddeyo dda. I'm just imagining ebyo byatuusibwa ku Barbie singa abaana be baaliwo. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeerogoza. Kyonna ekyamugamba nti jja famire yo ewaka Magere ogitwale in a very safe place because yavaayo n'akola post. Bobi Wine yakola post. Yakolako post. N'avaayo n'agamba nti tufunye information. Bagenda tandika okukwata ba activists. Bagenda okukwata ba foot soldier. We batasobola kukwata bagenda kukozesa famire yo. N'atugamba we kiba kisoboka omuntu yenna yenna ow'enkizo mu struggle, if possible, kwata famire yo gijjeewo ogitwale in a secure location. The man knew this would happen. Era bwe yakolanga campaign yage abagendanga omuwerekera baatukanga ewaka nga bagamba twagala kulaba ku ssuubi. Ennaku ezaasembayo like 3 days towards the elections, twatuka ekiseera nga basaba ssuubi nga bagamba ssuubi yagenze mu kyalo. The man was clever. Yajjawo abaana be. Imagine nga gasajja gano gakutte ssuubi nga gasobola omukozesa anything. Nga basobola omukozesa anything. Wabula yakirabukira, yakimanya, n'asalawo ajjewo tiimu eyo kubanga they would use that team against him. Now, Mariam Wangadya and their group bakeera ku makya mbu bagenze ewa Bobi Wine okukola investigations ku byatuukawo, ku byamutuusibwako abatamanya ngamba. And you expect her okubaaniriza? Yeah. Wangadya ojooga. Atulaba, this is Vast Strange and Empire Online TV. Nyongera okujjukiza at only 1.5 million shillings osobola ofuna ettaka mu Jolo Quality Properties. Simply call that number eri awo wansi. Omukyala oyo mugambe simple muwulidde ayogera ku Jolo. Agenda kukulambuza akubuulire na buli kimu, every details about Jolo Quality Properties. Mubeere bulungi, mweraba.